Kanja monate kulikoyo ne fridge yayo. Kale tugedagendako enamayingo waliwo essomero baliyita Lufudu Primary School ngali kulemberwa Mwangala nate bano bafunye kamwenyu wamba wakafuna kulumberwa wante oluvannyuma natera okufuna ensimbi ezigenda okuyambako mu kuzimba essomero libadde limaze emyaka n'ebisiibo nga embeera gye lirimu tewoomya nakabululu. Bano bafunye bakadde bw'ensimbi 8 mu emitwalo 9 mu kaweefube w'okulaba nate nga ebyensoma bidda ku ntikko. Kyaddaaki essomero lya Lufudu Primary School erisangibwa mu Town Council ey'e Mutumba mu disitulikiti y'e Namayingo bafunye omukisa bwe babazimbidde ekibiina eky'okuna nga kino kibatwalidde emyaka 2 nga tebakirina era ng'ensimbi ezizimbye ekibiina kino zaakuŋŋaanyizibwa okuva mu misinde mu Bunabyalo egyategekebwa disitulikiti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'e11 omwaka guno. Okusinziira kwakulira essomero ly'e Lufudu Primary omukyala Mwangala Winfred ategeezezza nti babadde basanga obuzibu eri abayizi abatuuse mu kibiina ekyokuna wabula nga tebalina bwe bagenda kusomera olw'ebibiina okuba nga tebimala. P.4 esomera ku Luya amaadi bwe gaida abaana tulina obatoolawo tabatayina another class ekitegeeza okusoma kuba kuzirawo bibiina bibiri nga biri mu one block. Yeebazizza disitulikiti n'abategeka emisinde mu Bunabyalo egibayambyeko okufuna ekibiina kino. We appreciate for the good work done by Namayingo Marathon officials whereby they are constructing us a P4 classroom block. On this note, therefore, we are very impressed. Abazadde nga bakulembeddwamu Georgina Kitooke bategeezezza nti embeera embi essomero lino gye libaddemu okubanga terina bikozesebwa omuli ne kaabuyonjo kibadde kizzizza nnyo ebyenjigiriza emabega. Ffe abasajja b'e Lufudu tuli beeralikirivu nnyo kubanga ebibiina byayonooneka byonna byagala kwatika era tulina okutya nnyo abaana baffe ebibiina biyinza okugwa ku baana baffe ne bakosewa bannange kubanga abaana baali basomera wabweru bali ku lusozi bali kumpi n'ennyanja embuyaga ekunta enkuba bw'etonya abaana tebasoma ne tukiraba nga kyetaagisa tusookere wano. Abalala okubadde baliko owa Jackson banenyeza abakulembeze baabwe obutabasakira mu gavumenti. Your district with the education department tatuyambye nnyo kiri awo ekyamaanyi n'ekirazi entono ze tulina zolaba ezo zona zinaatana kwalapusinga. Blocks dinediriwo dona danfa kuraks diriku era n'abaana batyo okuyingira. Abategeka emisinde gino mu Bunabyalo egiyambye essomero okufuna ekibiina nga bakulembeddwamu Ivan Esau boogedde ku mulimu gwe bakoze. But what I can say is that the leaders of Mutumba Town Council haven't done enough. Because as you can see, this is Mutumba Town Council where the Secretary of Education and Sports, Education and Health at the district comes from here. Abakulembeze b'ekitundu nga bakulembeddwamu Kansala Abdella Twaha Kauta yanenyezza abatuuze obutaba na zikaabuyonjo mu maka gaabwe nga bavaayo ate ne bajja bakozesa ez'amasomero. Bw'olingira community amaka gali awo kumpi bona bazira migwana so bakozesa ki bakozesa edd'essomero kiva weebuuze nti mu lockdown eno lwaki toyida idwire abaana babe bavanga mukyalo waabwe baira beeyambisa be. It is the community. Essomero tulina latrini y'abaana abawala n'ey'abaana abalenzi y'emu omuwala mwagenda n'omulenzi naye mwagenda. Byasande Charles, Kurasot TV, Omunyo.